Muli mutya abalabi baffe abalungi nga bulijjo Viki nga mbatusako program wa endowoozayo nga kakati nsinzidde wano ewa Kiso ab'ewakiso mwe mwalidde empanga naye nga temwerabira okusubscribinga okulikinga okusharinga wamu n'okukomentinga. Accident zisusse obungi olowooza obuzibu buli ku ki? Ku biragalalagala oba kimama? Bali amayirungi banywa enjaga banywa omwenge banywa walaki awulira ayinza okuvuga okuva wano mayiro 10 tuuka e Kampala ng'anywedde enjaga n'agattako amayirungi n'omwenge mbutuufu aba yeebaka bwebasi. Bavuga bubi abantu naddala ababooda baba bali ku bwangu. Kati oba wandowooza ki? Balekerawo okukozesa ebitamiiza. Abamu baba oluusi batabuseemu ne bakazi baabwe oluusi n'agamba kangende nkole ki nenyweremu ebirowoozo bigende. Kati awo nekimuleetera okukola ki? Okuvuga obubi. Accident nyingi olw'ensonga nti nno omuntu ayinza okuva eri n'akwata bukwasi kidduka nga takinaako bumanyirivu naddala kati nga bano abasinotraka bakyasinze ndoza okukola obubenje obuyitirivu naye ng'ate ogenda okwekanga 100% kuliko 60% nga baana bato ddala abatagwanidde kuvuga mu motoka ebyo bidduka ebyo. Nze ngamba kiviirako ekyo okubeera nga accident empitirivu nnyo kubanga abaana abo bakyalina amalala mangi. Kyova olaba nti batomera abantu ne bagwa eri olw'okuba nti omwenge guba gumukutte ku mutwe nawe nga bw'omanyi ebitamiiza. Kati obawa amagezi ki oba bandowooza ki? Okunywa omwenge ate bateekemu abantu ab'obuvunaanyizibwa. Kati olaba luno Ssente Malodi lwe bazimba motoka ziyita kuno sinotulaka tezimanyi wa booda zibakasuka eri mu nsiko era oba tomuviiridde abo abasinotulaka be basinze okutta abo. Accident zisusse obungi lwa obuzibu buva ku nti enguudo zaffe embi ekisooka ate naffe abazikozesa tetumanyi zikozesa obulungi. Balina zikozesa batya? Kati nga bwe kiri nti abazikozesa tuli bantu bangi. Gavumenti erina ateekako empenda negamba ku luno leka tuteekeko emisomo tusomese aba booda engeri gye bagenda beera nga bakozesa amakubo. Bateekeko emisomo either mu community balwikinge mu community bateekeko signs ku makubo ezigenda beera nga zidirecting abantu engeri gye bagenda beera nga bakozesa amakubo. Enguudo mbi n'ekirala ababooda abamu tebamanyi mateeka ga kkubo. Bamala gavuga kuba yafunye piki agenda amala gavuga buvuzi olw'okuba yanoonya ssente. Kati kyogamba babooda bokka be bafuna obubenje. Naye ekirala n'abammotoka nabo mulimu abamu nga ye yayiga emmotoka naye nga leera naye amateeka tagamanyi. Kati era byebimu kyekimu n'ababooda naye okusinga era obubenje buva ku bw'ababooda. Kati abantu abo bawandowooza ki? Just kuyiga ngeri gye bakozesaamu kkubo. N'amakubo gatereeza amakubo ga binya kati nga wano kubo funda liyisa ab'emmotoka liyisa abava eno liyisa abava eri ne piki kati ate n'abantu. Kati era osooka emmotoka weba eva esooka neyimiriramu kati mulimu abajja okujja nga ye ayagala kuyitawo bisi. Kuvugisa kimama. Kuvugisa kimama kye kiti ekyo. Bwe kubeera kati kangeze banza okuba wali bataddewo kasitoopu abaana basala olw'okuba tobiriiko n'oleeta kati tokiraba nti kati ovuga obuvuzi bataddewo kasitoopu bwe toyimiridde kitegeeza woyitawo obuyisa olw'empaka kyebayite kimama. Kyogamba nti batomererawo wokka we batadde obupande bu stoopu accident we zibeera wokka. Zibeera zokka naye kati olaba n'ekirala osobola okuba ate ebireeta accident bingi osobola okuba ng'onywedde osobola okubeera ng'olina ebirowoozo kitegeera osobola okubeera ng'ofiiriddwa osobola okubira nti omuntu omuyiiya oba omwana bamuwadde ekitanda ng'ate obadde omulese mulamu. Kale ebireeta accident biba bingi. Kati abavuzi b'ebidduka obawa amagezi ki? Abavuzi b'ebidduka kati bwe mba ntandikidde kwanywa omwenge waba anywedde omwenge anonye mukwano gwe atanywedde avuge. Obeera nga ofiiriddwa
kubanga ebirowoozo bibira funayo mukwano gwo omugambe leero nvuga kubanga siri bulungi. Kale accident zo nnyingi zireeterwa n'ebintu ebitali bimu. Abamu walimu abavuga amamotoka oba amapiki oba amagaali nga batamidde, abalala n'okuvuga carelessness, obutafaayo, obutamanya nti ali ku luguudo ate waayita waliyo ebintu ebirala ebiyitayo. Kati olowooza wandibawadde magezi ki? Kati era amagezi buli muntu alina okwebeereramu. Bw'oba oyita n'oyitawo era nga weegendereza. Ng'omanya nti wooyita toyitawo bw'omu, waliwo n'ebirala ebiyitawo. Biva ku kuvuga ndiima abantu abasinga, kati ng'ababoda bavugisa nnyo amalala abavubuka, n'osanga omuvubuka olw'okuba alina boda empya n'avugisa amalala, ebiseera ebisinga ne yeesuula mu kabenje ng'agenderedde n'agamba sitaani aleese ki obubenje. Naye ebiseera ebisinga n'abalala banywa nnyo. Kati oyinza bba wandowooza ki? Oba wandowooza ki baleme kuvuga nga balina ebirowoozo era baleme kuvuga nga batamidde? Nze ndowooza gye mbawa, singa akkiriza Yesu n'amuteeka mu bulamu bwe n'afuuka omulokozi w'obulamu bwe, endowooza zonna n'azimukwasa, atambula ali steady.